Amawulire agakagwawo ekiro kino agatali malungi. Omulabirizi w'ennamirembe Bishop Samuel Sekadde afudde. Kitalo nnyo. Omuvubuka abadde asoma mu secondary Akubidwa Amasassi bw'abadde abuuka ku kabangali ya poliisi. Omukyala olunaku olwajjo gwe nabategeezezzaako wa NRM eyagenze mu maaso n'okuba nga agamba nti Bobi Wine agaanibwa okubeera nga agenda ebweru w'eggwanga kubanga alabise eggwanga lino tasimattuse. Ekimuguddeko ogenda kubeera nga okiraba mukwano gwange. David Lewis Rubongoya, Secretary General wa NUP, avuddeyo n'ayogera ku bibaddewo olunaku olwaleero oluvannyuma lw'abaana ababadde bakonkomalidde mu makomera okubeera nga bakkiriza emisango. Secretary General avuddeyo n'abaako by'atugamba. Ate nga Haji abadde ayogerwako akutte akati ku internet okubeera nga yakoze ekikolwa eky'ensonyi ku mwana wa mukyala we oba ku mwana we akwatiddwa. Seeke yajjudde ebitannaba kubanga bijja. Njagala kutegeeza we twogerera ali mu mikono gya poliisi. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime. Njagala tandika ne kana katambi ka mwana mulenzi afu London. Pastor Mondo yateekamu dda ne ssente singa abaawo omuntu ayinza omukwatira mwana mulenzi afu London owa Dog Nation. Yateekawo dda ensimbi anaamumuwa kati nno baamufeze bibino. Anaamanyi afu London gy'abeera. Njalamu ekirabo. Ne afu London. Njagala kusaavinga. Njagala kusaavinga. Nesimanyi we nkusanga. N'amazima g'eri afu London. Ne nkusanga n'omuggo okwo. Nkweyambadde ebipale ebyo. Nkusuubizza afu London. Nkunoonya. Wagavubuka agamu simanyi nakumanya. Njagala kusaavinga nakuwabidde omusango katwe. A few moments later. Kaddu byotukoze n'olimba abasirikale n'obajjaawe katwe n'obatwala mpaka eri Nansana mbutugenda kufuna afu London n'otuuka enodduka naye nga obadde tuzanyisa katemba. Kaddu byokoze si birungi. N'otambuza abantu n'obatuusa eri egganda eri mu Bwakiso amazima ge abantu n'obalekaawo ng'olimba nti ogenda kutulagira wa afu London. Ebintu byokoze si birungi Kaddu. I'm sorry to tell you, oli musajja mukulu naye oba walegala sente waningambye ninkweja emitwalo 2. Kene mbalagire wa afu London tamanyi wasula mwana wa senga wange. Kaddu kati naawe onoonya afu London. Igwe nobo obutamiivu onoonya president ow'eggwanga erya Dogo Nation. Kwagwa omutwe yegwe mondo wekka. Mu Dogo Nation ninayo embwa, nina embuzi, nina endiga, nina enkima n'enkobe. Nakutuma oweba futu soja obutwa yakulemye lala kubuukira nze eno mu Dogo Nation birala teri muzanyo mondo mana monda wange kirabe. Okay, oyo ye mwana mulenzi afu London ne Mondo. Kale olunaku olwajjo nakuwadde omukyala amanyiddwa nga Justin Buchanan. Justin Buchanan yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino nabibawadde olunaku olwajjo. N'agamba Bobi Wine akomye okugenda mu bazungu ng'akimanyi nti babi. Asaba kwegamba yono omukyala asaba gavumenti ekomye Bobi Wine oba emugaana okuddamu okugenda ebweru w'eggwanga.
kubanga aleetera ba officials okuteekebwako sanctions n'envumbo, aleetera eggwanga obutafuna nsimbi, era n'agamba yagenda n'ayogerayo ebikyamu ku ggwanga olw'okubeera ng'ayagala kuzannya firimu ze. Kakati abantu bangi bareactinze naddala mu comment n'abaawulidde, kuba emiramu egyo ngiwulidde nako ku radio ne TV olunaku olwaleero. Kakati batukoleddeyoko wano ka comment section. Oyinza okwebuuza, Sajjime lwaki okomezaawo emboozi y'ono omukazi? Naye kano kagenda kunyumira kyenkakasa, katokawulirize. Kyonna kitunulanga akagologoosi, sinikira muli ebinnyo by'ente, n'okitunuulira n'amaaso ne gakuluma, kyonna kigubaganya emberebere nga namandu alimu olutobazi gasiya buluulo. Ebyo bigambo bya Savio ne Saara, ogwange gwa kusoma komenti n'ekigendererwa eky'okuyamba kw'abo abatalaba okutegeera ebifa mu comment section. Y'abaffe gwe bavuma yaani era yakoze eki? Oli ku Shark TV Uganda, mpabuwika folotulo sirike. Justin Buchana munna NRM yasinzidde ku TVM mu kibuga Kampala n'ayisa statement eno emufuukidde akabasa mu comment section. Abaffe yesaawa tuyambe bamuzibe bawulire ebifa mu comment section. Ate gwe Buchani emagombe wafaayo otya kuddamu kutusumbuwa abalamu, lwaki temuwummula mirembe? Y'abaffe Sheri okugamba Justin nti yatoloka emagombe ebyaddala kyavudde ku ki? Tuba tukyatendereza Sheri ne zireeta Saara birungi, ono yamuvumya ekivumo ky'omwaka. Yenna omutwe gumulinga ambulifaaya, simanyi yeyasayininga contract ne Sadolini Paint. Bwendabye ekivumo kino ntuta obudde bwange ne Sandra okwekenneenya omutwe gwe boogerako. Mu butuufu tulabidde ddala nti omutwe gwa Justin ebyaddala gumulinga ambulifaaya. Elizabeth amuwadde ga bwereere, asooka agula amannyo, azibikira amalibu, alyoka akomewo mu bantu okubannyonnyola. Beatrice byalaba yetabitegeera, yeebuuziza ono yaani ate, yenna atunulanga seppiki gye bagoyeddemu akalo, kati oba kifubutuseewa bannange. Omulabi wa Shark TV erindamu okuseka ye Jose Pro ataasuuse ne we yandikomye, lengera eddambo lino eryalemera ku nsi. Yenna olubayi lw'ettama lumulinga lwa Mr. Wathongo ow'oku kibanja kya TikTok. Abaffe Shark TV kino sandi kikoze lwa kuyambako bamuziba abatasobola kusoma komenti. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko eyo, njagala kubeera nga nkwongerayo. Waliwo amawulire agayinza okutuukako n'obulwa ne woobitandika, okugeza bw'obeera muzadde n'owulira nti omwana wo akubiddwa amasassi. Ani amukubye? Nti bapoliisi ate ababadde bamukutte bamukubye amasassi nga bamutuusizza ne ku poliisi. Emboozi eno ngirabye nenkwatako era nsose nensiriikirya nga sinnaba kugikola, ne ŋŋamba Sitaani ayina effujjo era ensi gye tulimu amazima gali nti teri feya. Naawe angoberera, njagala olabe emboozi eno, njagala olabe eggulire lino. Jibadde Miranga na Biwoobe Lungujja Zone 8 mu Gombola y'e Lubaga, omulambo gwa Derek Ssejjibwa bwe guleeteddwa mu maka g'abazadde be. Ssejjibwa ng'abadde muyizi mu siniya ey'okutaano ku ssomero lya Continental Whiteland College e Lungujja, yakubiddwa amasasi agaamutiddewo olunaku lw'eggulo ku poliisi y'e Nateete. Abaana babadde wali ku pool ku community nga bazannya, ne babayoola ne banne ne babateeka mu mmotoka eno yakazibwako
draw. Ono okutwalibwa ku poliisi gyafiiridde yabadde akwatiddwa poliisi mu bikwekweto bye yakoze mu kitundu ky'Elungujja okufuuza abamenyi b'amateeka. Drone yabadde tennayimirira, emmundu ne zifuluma nga 10. Omusajja yabuuse puulu eri esooka paka wano awabadde Derek. Ne bakwata Derek ne batandika omukuba emmundu, okumukuba ebigalo, okumufumita emmundu ene fulumira essasi. Maama wa Ssejjibwa Gertrude Namatovu yadduse Zambo okutuuka ku poliisi ng'ategedde ku by'okukwatibwa kwa mutabani we gye bamutegeereza nti fayiro ya mutabani we yaggaddwa. Abapoliisi yanzeemu ekigambo 1 2 3 4 5. Twagaddewo dda fayiro genda ojja kudda enkya. Nenjija kwenakumye wani nga sijja genda waka. Angende negati ne bazadde bana kwa abaana babadde 3. Tulaba ekigenda mu maaso. Nade nakatuuka wenti. Munvumuko mba mutadde. Ne mugamba sebo nze mama wa Derek ki ekigenda mu maaso nti Derek bamukubye amasasi afiiriddewo. Poliisi etubuulidde nti Ssejjibwa okukubwa amasasi yabadde agezaako okutoloka ku kabangali ya poliisi kwe yabadde aleeteddwa ne banne bwe baakwatiddwa. Motoka olwabadde okupaakinga ku poliisi bamuggyemu ne munne Mark ye agambibwa okuba nti nno yayagadde okuteekako kakokola tondeka nnyuma. Abasirikale ababadde ku gate gye tuyita quarter guard omu ku bo yajjeyo emmundu ye n'amukuba essasi ku mukono mu mbeera ey'okumuziyiza okutoloka. Yadde byabadde bityo, poliisi yafunye dda statement ku musajja waayo eyakubye Ssejjibwa amasasi okwongera okunoonyereza okuzuula ekituufu. Emmundu yakubye essasi etwaliddwa ng'ekizibiti n'omusirikale yakoze ekikolo ky'okkuba essasi naye aggiddwako statement. Abatuuze era bavumiridde engeri poliisi gy'ekolamu ebikwekweto byayo nga balumiriza nga bwerekawo abamenyi b'amateeka wabula n'ekwata abatalina musango. Ennaku nti poliisi bw'eba ekola ebikwekweto bw'ebiti temanya ani mutuufu ani atali mutuufu. Twalira amateeka mu ngalo bwe mukwata omubbi muyite poliisi temutwalira amateeka mu ngalo temutta ate kaakati bo batandika batya batte omwana. N'owoba omuntu alina omusango mutwale mu mateeka mumutwale mu kkooti mba mulina obujulizi mubujje omusango gumusinge. Bwe tuviiriddeyo ng'abatuuze bakyali mu kiyongobero olw'okufiirwa omuntu waabwe. Owulira poliisi ng'eyogera ebintu ebyongera okunyiiza obunyiiza eyamukubye amasasi tumuggyeko statement n'emmundu eyamukubye azze omwana w'abandi muyizi mwana muto afiiridde mu kiseera bazadde be we balowooleza nti asemberedde okubagasa avuddewo mu bintu eby'ekisiru. Ekyo nno kiina kye kindeetedde mu mutwe nti oba oli awo ebintu bingi oluusi bye tutya nti obulamu bwaffe bujja kugenda naye nga ne bw'oba toyingidde ebyo obulamu busobola okugeza. Oli ayinza okugamba teweekalakaasa bajja kukuba amasasi omwana afudde tewali kwekalakaasa tewali ki masasi ne gamulya. Kale nno tusaasirako abafamire ab'enju n'ebiringa ebyo. Naawo bwe tuba nga tuvuddeko eyo omanyi intaneti eno teyeerabira, intaneti etereka era abakola ebikolobero ku bannayuganda mubikole. Oba oli awo olunaku lujjako era ku makya nga tujjayo butambi tugamba wakola kino era wakola kino nga tububalaga era tububateera mu maaso. Njagala olaba akatambi kano akatambi kakwoleka nti abaana bavudde mu kkomera tebavuddeeyo kubanga basazeewo ebyo ebiri ku mitima gyabwe, bavuddeyo kubanga basazeewo okusobola okubeera nga nabo bataasa obulamu bwabwe. Byonna bye boogera ebyo bye babafiidinze bye babataddemu bye babaleetedde okunyigiriza kwegamba kyekibadde kibanyigirizisa nti Mwami Museveni ne gavumenti ye babadde already batuuse ku kisenge nga abantu babali mu bulago
bagamba mwawamba abantu mutulugunya abantu bali makomera nga bali awo mukwebuza tubate tetubata naye tubatadde tutya bwe tubata buti kitulya then tubakkirizise nti mwakola emisango tubanyige batuuke we bakkiririza nti kituufu bakola emisango then tulyoke tubate awo tulyoke tubate njagala owulirize ebigambo bino ekitiibwa mulamuzi tusaba otuwuliriza olunaku lwolwaleero twakwatibwa nga tulangibwa ebyobufuzi twakwatibwa wakati mu bbugumu ly'ebyobufuzi ebyali bitambula tusibiddwa emyaka 2 nga tubonaabona olw'ebyobufuzi ebyazanyibwa bwe kuba nga okuwagiraho nali Kyagulanyi musango gwa naggomola mu ggwanga tukooyo tuzuuzawo otutwalawo otuzza tusaba batusalire tukole obusibe bwe tumanyi nti twasibwa olw'okubeera nga twawagira omuntu eyesimba ku Nakyemalira Museveni ne banne ensonga gye tulwanirira yankyukakyuka yasi yakonoona tukooye tuli mu kubonaabona tutulugunyizibwa twawagira nga tuvunaana ebyobufuzi twawagiraho nali Kyagulanyi nsinzira ne wano n'ensaba ne kabaka waffe owa Buganda aveeyo obutereevu ku nsonga zaffe tuli baana ba Buganda era tuli mu kulwana kulaba nga tuzza Obuganda ku ntikko baveeyo ku nsonga zaffe feeyo abaana ba Buganda tuli mu kuvuulira mu kkomera n'ensaba ne jjajja w'obusiraamu Mulangira Kasimu Nakibinge aveeyo batulanga kubeera nga tuli basiraamu gavumenti eno etulugunya abantu abasiraamu mu ggwanga kabaka wa Buganda Ssabbi Katikkiro Charles Peter Mayiga buli omu kubanga buli munnayuganda ali gyaliyo tavaayo twatulangibwa bya buzima ebitulangibwa bya bufuzi kubanga tuyingula mu kkomera okubanga okuwagira Kyagulanyi musango gwa Naggomola batusiba obusibe tumanye tusiba obusibe tukooye okututwala obutuzza tukooye twagala batusalire obusibe obumanyikidde tumanye tukola mube nze babita saanya nze mbalayire mujja kunzita busi sigenda kuva kumulamu bwatuuka tukaba tuyimbule twagala tuyimbulwe twagala benkanya yamusebe tumina thing that has made me happy is Oliver Lutaya. She was among the first to say I committed the charges. So now that has exonerated government, because it has always been a talk. Oliver Lutaya jailed for nothing. Oliver Lutaya, now she has said I committed the offenses. So since she has not wasted court time, it is still my appeal to court. Though I'm not supposed to appeal to court, but I'm appealing to the Lord to descend into the heads of the chairperson of the court martial to give these young people a lenient sentence. Then we shall start from there. But I will not stop at that. Still, I will appeal to my chairman, who is my president, His Excellency Kaguta Museveni, just like he has pardoned so many others previously, to give them a pardon, so that these young people can be incorporated in society and they contribute to the country's development. Mugwanga omusajja atuvotibya Kyagulanyi yatukoze okutabangula emirembe tusaba gavumenti etusonyiwe tukabira omukulembeze w'eggwanga atusaasire atuboneredde. Owulira basajja battu bali wiringi okubeera nga bafiira ku bigambo byabwe era nga bafiira ku ekyo kye bakkiririzaamu. Naye amazima gali nti bateereddwa ku kisenge, banyigiriziddwa ne batuuka n'okwogera bye bataagala. Baganda bange emyaka ena mingi mitono ng'oli wano gitambula okola ebibyo, naye mingi. Mukomera bakusiba olunaku lumu ne babanga gwe basibye emyezi 4. Ekyo kinene nnyo. Bolivia Lutaya mukazi muzadde, ayina abaana,
bano bonna basajja bazadde, so tubawe ekitiibwa. Omukulu amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya, Secretary General wa NUP, avuddeyo n'ayogera ku mbeera eno. Biki by'ayogedde njagala nabyo tubifune. Ndowooza tayogedde bubi, atuwadde ku mbeera nga bwebadde, then katugiwulirize tusobole okubeera nga tweyongerayo n'ebigambo ebirala. Baffe abamu batendewaliddwa era ne bakkiriza emisango gye batazza. Ensi yonna gyemanyi nti tebakola. Mwabo mwe muli comrade waffe Olivia Lutaya, Bamuhidini Kusanya n'abalala. Kyanaku nnyo nti Museveni ne system ye yabitrayize bano abaana, kubanga omuntu bw'aba azze omusango omuwozesa. Bamaze ebbanga erikununkirira myaka 4 nga tebaleetanga bujulizi obaluma, tebabawozesanga nga bali eyo. Kakati ffe tubategeera, osobola okitegeera oli bw'aba amaze emyaka 4 mu kkomera nga tebamuwozesa, n'atuuka time n'akola ki n'atendewalirwa, kiba kya buntu oba okitegeera. Weewaawo tetukyenkalejinga kubanga tumanyi Museveni system ebwekola, kubanga oluusi abantu bavuddeyo ne bakkiriza emisango, ate bwe bava mu kkomera ne bafa mu ngeri etategeerekeka, ne babuzibwawo ne bakola ki n'ebirala. Mwawulira Balamoyo ng'agamba nti bwe bava mu kkomera baagala babatwale Kyankwanzi, simanyi babayigirize bya NRM n'ebirala bwe bityo. Ebyo byonna bityoboola ddembe lyabwe. Batutegeezezza nti Balamu yali okulw'omukaaga, era nti bwe yagendayo n'abagamba mukirize emisango. Bwe mukirize emisango, ekyokubiri mudde mwetondere Museveni muteebwe. Ne bamubuuza oba ffe tubuuza bamwetondere ku ddiiri ki, bakola ki, bamukola ki, bamukosa ki. Bw'abanga awalo kyabavunaana, lwaki tebawozeseddwa ebbanga lino lyonna ne babagamba nti omusango gubasinze tubawadde ekibonerezo bwe kiti. Lwaki oluvannyuma lw'okubula obujulizi n'okulaba nga tebalina kyonna kye basobola okubateekako basazeewo okubaforcinga okupleadinga guilty ne bakkiriza emisango gye batazza. Mukimanye nti gino emisango gye baateekako bano abaana gye bali mu pleadinga guilty minene nnyo. Ogumu gwa treachery, okulyamu ensi olukwe. Omulala gwa no position of ammunition, nti babasanga n'ebyokulwanyisa. Kakati egyo emisango minene nnyo okugiteeka ku baana b'abantu, okugiteeka ku baana b'eggwanga. Ne babeera n'ekyo ekikolimo ebbanga lyonna emyaka gyonna nga bwe batambula, ono bagamba yalya mu nsi olukwe n'ebirala bwe bityo. Oli bw'aba agenda kunoonya omulimu oba ayagala kutambula agenda bweru, eyo criminal record esigalawo emubeerako. So kyanaku nnyo nti beeyisiza bwe bati, tukivumirira. Abana abantu demand yaffe badde nti bateebwe kubanga tebalina musango. Tebagala babawozese. Baba bamanyi nti bakola ekintu kyonna bawozese tugende mu courts. Of course ekirala kye tuvumirira ye Ssaabalamuzi w'eggwanga oyo Owunyidolo ne system ye babitrayinze bano abaana okusinga omuntu yenna. Of course Museveni yasooka n'oddako ne Owunyidolo ne system zaabwe zonna, kubanga bano abantu ba civilian. Koti yasalawo dda nti civilians bave mu koti z'amagye, naye Owunyidolo yagaana okuwuliriza eyo apiira okutuuka n'olunaku lwa leero nti kati bano abaana babadde boogera naye ng'olaba baagala nakkaaba nga balaba nti kye bakoze tebakyagalira ddala, naye nga tebalina kyakukola. Lwaki? Kubanga tebalaba kitangaala mu maaso. Bamaze ebbanga mu kkomera, tukoze buli kimu kyonna nga NUP kye tusobola okukola. Ne tubafunira abalooya, ne tubafunira welfare, ne tuyambako ku family zaabwe n'ebirala. Naye bw'olaba bano abantu abasinga bafiiriddwa abaana baabwe nga bali mu kkomera, ne bafiirwa abazadde, ne bafiirwa ab'enganda n'abalala. Abamu bwe baviira mu kkomera tebajja family zaabwe zagenda dda, abakyala baana oba n'ebirala bwe bityo. Kakati naawe okitegeera nti bino bye bali mu kukola babikola lwa kutendewalirwa nnyo. So katusabe nti bajja vaayo mu kkomera eventually era basigale nga bayimiridde ku kye baliko. Naye nga bwe nkugambye, nawulira Balamu ng'agamba condition emu gye yabawa, era kati nakugambye bagambye nti yabagambye balina okuvaayo ne beetondera Museveni. Kakati kye bategeeza nti bwe baba bavuddeyo baagala bano abaana babatwale babakozesa ensobi batandike okubafuula ng'ekyokulwanyisa ku saidi yaabwe eya NRM. So kyekiri kye bagamba nti akusinzeeko taatawo n'awasa maamawo by force. Kakati kye bakoze, omuntu omusibe emyaka 4
Novaayo n'ogamba kati njagala Lwampaka genda mwena ali mu Lwampaka. Kakati ebyo biki mu ggwanga lyaffe? So bannansi bonna baagala eggwanga balina okuvaayo ku nsonga eno ne bagikondeminga. Oyo ye Secretary General David Lewis Rubongoya ng'atunnyonnyola. So njagala kubeera nga nvaayo eyo then kutwaleko mu bitalo. Mawulire si malungi agavuddeyo ekiro ky'olunaku olwaleero oba akawungeezi k'olunaku olwaleero. Omulabirizi w'ennamirembe eyawummula Bishop Samuel Ssekkadde afiiridde mu ddwaliro e Kisubi. Mawulire si malungi. Kutegeezezza Bishop eyawummula oba omulabirizi w'ennamirembe eyawummula Bishop Samuel Balagadde Ssekkadde avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku oba akawungeezi k'olunaku olwaleero. Afiiridde mu ddwaliro e Kisubi. Mawulire si malungi eri Ekereziya. So tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Now bwe tuba nga tuvuddeyo eyo njagala kubeera nga nkutwala. Waliwo omukyala ndowooza story yakolebwa Ruth Kalibala wabula etambudde nnyo ku mitimbagano ng'omukyala oyo akaaba olw'omwami we baawe abadde ng'akabasanya muwala we ow'emyaka 14. Omwami ono olunaku olwaleero akwatiddwa. Aji Ali mweziriwe akwatiddwa lwa kusobya ku mwana we atanneetuuka nga wa myaka 14 gyokka. Minisita w'abaana n'abavubuka Baramu yamukutte era ne yeebaza poliisi okukola omulimu ogufaanaganako bwe guti. Naawo njagala kuba nga nkuwa emboozi eno naye tulabye n'ebisajja ebigwenyufu. Otunuulira omusajja yenna swigide mwetimbye mu kyenyi ekirevu ogamba mutuukirivu tajjamu kanzu okulaga nti baaba eddiini emukulukutako naye nga amazambi gaakola ofundako n'atalina swigida. So njagala kulekera emboozi y'omukyalo ono katono nnyo. Omusajja yoyo gwolaba akutte oba abadde nga yerigomba omwana we. Omusango ngwesalira. Ate lwaki ogwesalira? Lwaki ogwesalira maama? Okundira omusajja. Muleka mu baana bange. Nta mukwata ogwesalira. Abasajja bangi bakuzizza abaana be batazaala. Nekuzanga abaabwe. Fena tukulidde mu maka ge tazaalibwamu. Naye wadde tuweeta wadde tukwata mu mutwe tukwata mu nvi wadde kukwata ku bbeere. Abasajja bangi tulabye abaana bangi baselebrating aba step fathers. Tulabye bangi nga mutwalira nga kitaawe omwana omwana wekwazaala. So mukwano gw'omusango togwesalira. Okitegeera. Sitaani alina fujjo. Alhamdulillah. Kyala munange. Ekiseera kyoyitamu si kyangu. Obuzibu bw'ensanze. Ti abasirikale buli wengenda ndaba siyambibwa. Ate olose. Kuba kati omusibe abadde nga wano ekajjansi. Nga bandaga tebaagala kumpuliriza. Kati kuliko omusirikale omu bwe namubuuza ne mugamba fayiro yange eri ku ki? Kwe kuŋŋamba. N'aŋŋamba naye toyogera. N'aŋŋamba va buvi wano. Fayiro bagitutte wa St. Anthony. Ogenda ogifollowinge. Bagitwalayo ku Friday. Tuuke wa simanyi St. Anthony. Ali awo Kitende. Banda akatuuka bwe nti waliwo abaami ababadde babiri nga mbalaba nnyo ku poliisi nga bafollowinga
omusango gw'omwami wange oba mikwano gye naye nze mbadde sibamanyi mu mikwano gye ne OCCID mbasanga mu ofisi yani ya state ntuula eno oluggi lwali luggule nga bamuwa ssente lwose otegeka otya nti abeeta ssente ku Haji because tobamanyi wonna ngenda okubalaba kati omusango nga gukyusa omusibe bamututte enateete nga be bamu be bano nempulira nga amaanyi gazigweddemu kati omusibe aliko babadde bagenda mu oba bondi eggulo naye ne bagamba oba bakyanoonyereza biki awo wokawokawuka kugamba sirina kuyambibwa kwonna mukazi munnange ani ali mu musango guno omusango azin nga nti ani agukutteko ani abadde ng'omukulu agulimu OCCID wawa ne Kajjansi kati ewe omukubira esimu agamba yabadde amperereza omusango ngugjeyo kubanga abadde yakubirako emirundi ng'ebiri nga ngamba jangu oyogeraganye nani ne taata w'abaana bukiro ofisi nga ndifuluma saa nga 5 awo nyakitundu kikyosazeewo konze kyenasalawo njagala amateeka gakole ki galamule kati ng'ate bino byempulira nti abooluganda bwe mwatula simanyi ne mukola ne mugamba ebyo nabagamba byabaluganda bange bo nga bo kuba Sekasemambo yavaayo n'agamba oba kwawukana na musajja kati kuwa ennyumba eno egenda okuvaamu ki ssente z'abaana ng'afanda ayagala kugamba anzikirize omwami wange kye yali asaba ne mbagamba bannange sirina kye njagala wabula njagala bwenkanya bw'oba omwami wange teyakikola era amateeka gasalewo bw'aba yakikola era amateeka gakole ki gakole nga bwe galina okukola lwaki mukola mutimwaki muyite eno kitegeera nenva wano nenyende nateete nenekubira enduulu omusibe ne bamuyita ne fayiro ali nateete yes katate bwe natuuseeyo katate era abagaba ssente ne bakola ki ne bagoberera era yabadde agenda omuwa bondi simanyi bondi oba beero oba bondi oba otegeera yes bangambye yakutte miliyoni 15 n'amugamba bw'omuta tugenda zikuwa naye ng'abaŋŋamba basirikale bannaabo wali yes nite 10 terikyawo omu